Mulimu guno ate alabika nga abeefuulidde takyalina ssente z'abawa kati awo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye yatugamba nti sigala ku mazima okola ekituufu oba genda n'ekikyamu ensi yo ekujaajinge. Munnange abataawulira era tebaawulirira ddala bagenda maaso n'okukola ebyabwe bye baagala ebibasanyusa kakati bagenda maaso n'okutaawa. Ffe kye tuyinza obbagamba nti mujja kiwulira kitandika butandisi naye ate kijja kuba kiralamu era twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti Pulezidenti w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino byatugamba, bino byatubuulira, bino byatutegeeza era twongera obbategeeza nti nga tuli wamu era nga twekutte wamu tujja kufuna Uganda ennungi. Bino ebisajja ebyajja n'ebigendererwa byabyo ebyajja nga birina ekigendererwa kimu twongera obbajjukiza nti tebikyalina lugendo wabula baganda bange mikwano gyange tukwataganire wamu tubeere wamu tufune ekyokuddamu kimu Uganda ejja kutambula tulabe nga tutambuza nga tugenda mu maaso era ffe nga tuli wamu tujja kuba ekyenjawulo. Bano basajja baali batemu baali bazze kunona Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'asobola okukuleetera byabwe olunaku lwe baamulonda ne beeyavuganya nabo oba bw'aba yayitamu an opposite era n'akulaga lwe yali nominated kuba prosesi y'okulondebwa agirambika naga nti na nominatinga ne papers zizino era baalangirira olunaku lw'okulonda. Ekyo bwe kiba nga tekyakolebwa mu kibiina kya National Unity Platform Ssenyonyi obwa leader of opposition abuliko mu bukyamu. Etteeka terigamba appointed, etteeka ligamba elected. Kakati election kwe kulonda nga waliwo abantu abalonda so omuntu bwe kibanga kya muntu omu nga yalina okulonda omuntu oyo likozesa olulimi lwa appoint era ne liraga n'omuntu alina okulonda. Kati ndabyawo abakubaganya ebirowoozo baagala loopo alondebwe bulondebwa NRM egulirire loopo etteeka eririwo erikozesebwa Parliament lwaleero Administration of Parliament Act alina kubeera elected. Bwe naagamba okulondebwa kiyinza okufaanana appointed. Kati buli muntu yenna gw'olaba ng'awakanya ekyalumu ng'akiwakanya lwakuba nti ateekawo okulonda okutabaddeewo. Ekisooka ye aba akiwakanyiza mu butamanya. Era nze abantu beesobola okwewuunya mu butamanya obwo kwe kuba nti ate babaka ba Paalamenti beemulugunya ku mutima ekiruubirirwa. Anti omutima nkugambye nti ye kyatuyambye okusooka okuzuukusa kwe kulaga nti ababaka ba Paalamenti kyannaku n'etteeka eribafuga tebalisomaamu. Kyannaku ekyo kikwasa ennaku nga tetunaba na kugenda ku merits za kiteeso kya Honorable Lumu. Ekikwasa bannayuganda ennaku njagala bakitegeere. Ababaka bammwe buli gw'olaba ng'aga nti loopu talina kulondebwa etteeka talisomangamu. Almost 3 years awe. Etteeka erimufuga naye yennyini talimanyi. Ssenyonyi kino nkiddamu. Omuntu omukalabakalaba n'agenda mu Parliament mu kooti n'aloopa omusango amugjayo. He was never elected. Etteeka terigamba kuba appointed. Etteeka ligamba kubeera elected n'ekibiina ekisinza ababaka ku ludda oluvuganya. Kasibante Moses kibi nnyo okubeera omusiru naye ate okwesiriwaza kikira. Y'ensonga lwaki omwana omusiru mu kibiina tateekebwako nnyo lukongolo bw'ogeraageranya ku mwana omugezi. Ensonga lwaki omusomesa tawa nnyo attention mwana ono musiru kubanga talina kyakumunoonyaamu ekyo kitaamutondebwamu. Omusomesa ekimuteekesa olukongolo ku mwana omugezi kuba amanyi nti alina kyalina munda kyabisse. Kakati nga kyakusimayo busimi okukiteeka ku display. Omwana omusiru oba afunyemu, omwana omusiru oba afunye 2, omwana omusiru ne bw'aba afunye 0 ayizulu. Omusomesa tamutekako nnyo birowoozo kubanga mu butonde bwe yatondebwa nga musiru. Naye gwe omwana omugezi omusomesa asobola okuteekako olukongolo n'ojulirira ate n'abaana abasiru. Anti gwe bw'otuuka leeti neewa abayiseeko eddakiika emu kikkubya.
kyokka omusiru ne bw'atasoma teri amufata. Bw'ofuna 5 kikkubya nti lwaki tewafunye 6, bw'ofuna max 6 kikkubya nti lwaki tewafunye 7, ne bw'ofuna 8 kikkubya nti lwaki tewafunye 9. Kyokka nga ye oli omusiru ne bw'afuna 3 bamugamba nti ogezezzaako kubanga bakimanyi nti ye naturally musiru. Omanye ensonga lwaki omugezi ono ateekebwako nnyo olukongoolo. Nti bali abasiru ky'olina kye banoonya, naye ate ggwe oyagala kufaanana nga bo. Basobola okubeera ababi oba basobola n'okuba n'ekirabo ekibi eky'okubeera abasiru, naye ate ggwe ekirabo ky'olina eky'okwegomba okubeera abasiru kibi nnyo n'okusinga obusiru bw'abali. Omwana omugezi mu kibiina yateekebwangako olukongoolo mu ngeri y'okumujjukiza nti ky'olina kya muwendo bali kye banoonya, naye ate kyannaku bali kye beevuma kye balina, ate ggwe ky'oyagala okufaanana awo kikkubya ne bakkutukira. Kakati Kasibante Moses naawe, Kasibante Moses oli musajja mugezi, era singa bayita abasiru sikutwala, wabula kati essaawa eno nkutwalira mu beesiriwaza, ate ng'abeesiriwaza bali okusinga abasiru, kubanga Kasibante Moses yabeerako ne Madamu Teacher nga ye yakolanga Kiraasi Monitor ku radio ya Ssaabasajja Kabaka. Kyabbassa naye owaaye ggwe alaba puroguramu eno okakasa nti Kiraasi Monitor gwe wawuliranga y'ono eyabeeranga ne Madamu Teacher. Bw'oba gwe wawuliranga si ono, kitegeeza ono gw'owulira leero si musiru, wabula yeesiriwaza bwesiriwaza. Njagala tukkirize tugane nti Kasibante Moses tali mu kufuluma bimuweerezebbwa bwongo bwe, oba omumwa gwe teguli mu kkulukutiramu bivudde mu bwongo, wabula omumwa gwe guli mu kkulukutiramu bivudde mu lubuto njala oba bivudde mu nsawo. Weewaawo obusiraamu butugamba nti tosalirangawo mu busungu, naye ate obusungu bw'olubuto ate bwo bubi nnyo okusalirawo, kubanga obusungu bw'olubuto bufuula omutwe gwo omusiru, bugufaananya ng'ogutali mutwe, amagezi go gabufuula amasiru. Kasibante Moses essaawa eno asaliddewo ku njala ya lubuto, asaliddewo ku bwavu bwa nsawo, kubanga mu buli ngeri ayina kazze nako mu nsawo okubulungutana bino. Naye ekirungi tuli mu kunyumya ku nsonga za mu nnyanja ffe abali ku lukalu, naye ekirungi wano tuyinawo ggoonya esobola okutunnyonnyola oba gye tusobola okwokya kajojijoji w'ebibuuzo okutubuulira ekituufu ekifa mu nnyanja. Oli muntu mutuufu avuddeyo okukola statement eyo, kubanga naawe wali otuddeko mu nnyumba eyo. Singa babadde bano bantu balala ababaddeko abali ebweru w'enju oba batabeerangako mu nnyumba eyo gye bayita ssetteeserezo, twaligambye nti tubaveeko. Naye ekirungi nti twogera n'omuntu eyali atuddeko mu nnyumba eyo. Okusooka nali mbagambye nti bino ebyowalopu tebinkwatako n'ensonga zange n'enzibawa, naye bwe ziba zireese omusajja yaliko mu paalamenti, omusajja gwe twali tulowooza nti mugezi, abavubuka nga ddala Buganda beegamba nti beebadde ayinamu essuubi oba bebo beeteeseteese okubanga yayogera bano nange kansimbulire, okubanga yayogera bino nange kansimbulire wano okumwokya ekibuuzo kyange ekisooka. Owaaye ssebo w'ekitiibwa ennyo, Lopu alina kubeera elected so si appointed. But the question is, bwe waliyo byali bitya? Oba abaali bakamaabo baakolanga batya? Kubanga obadde wansi w'obukulembeze bw'aba leader of opposition bwa mirundi 3. Actually, yes, bwali bwa mirundi 3 ya. Obukulembeze obusooka ng'oyingiddeyo mu mwaka gwa 2011, ndowooza yali paalamenti ey'omunaana, is it? Yali ya mwenda ndowooza. Mu paalamenti ey'omwenda wasangayo Nandala Mafaabi, Nathan Nandala Mafaabi nga leader of opposition yalondebwa atya.
ne muzzaako Winikiza nga leader of opposition yalondebwa atya, ne muzzaako Betty Awolo Okyani nga leader of opposition yalondebwa atya. Situkuganye kutusomesa nondebwa ya mubaka nondebwa ya leader of opposition twagadde nnyo ensomesayo, naye ekibuuzo kiri kimu, bw'obukulembeze bwe wali wansi waabwo obwo bwalondebwanga butya, era bwe bwalondebwanga mu bukyamu, nga ggwe omubaka gwe twatuma otukiikirira, nga ggwe omubaka gwe twatuma otuteeseza notutereereza, lwaki wasirikanga nga ssemateeka amenyebwa? Era naawe tukuyita omuzira w'eggwanga kubanga ekyambe kye weetaddeko buli ludda kisala naye ng'era kikuyitisa mu ssiru. Mu ludda olusooka bakulabanga alwanyisa National Unity Platform, ku ludda olulala oli ajja kugamba nti naye mutuufu, wabula ataagambe lwaki yasirika ebbanga eddene, lwaki amateeka aga Uganda nga bo bagamba truth and justice. Slogan ya DP yali etya? Truth and justice. Abaye omukulembeze yava mu truth and justice, obeera otya mu parliament nga leader of opposition ayina kubeera elected naye ng'abeera appointed? No sirika busirisi, ekyo n'otakitereeza. Omanyi obubbi kibi ewaka, naye ate gwasirikidde omubbi singa maama alibuuza ani alidde ebijanjaalo bino nti simanyi, gundi ye yalidde ebijanjaalo bino nga kituufu omumanyi, nedda maama. Kati ono omubbi eba mukazi ennyo nakkiriza nti ye yabibbye era naye walabye ng'abirya, ate ggwe okubwa nnyo okusinga ono eyabbye kubanga wakukulidde omubbi. Katugambe nti parliament erimu amancholo ku nnonda ya leader of opposition, ekibuuzo kiri kimu, waliyo mu bukulembeze bwa mirundi esatu oba aba leader of opposition balonda basatu mu bisanja ebibiri bye waliyo. The question is, lwaki wasirika? Lwaki tewatutegeezaako? Naawe weegatta mu batuwuddiisa, naawe weegatta mu batulimba, oba nga baamulondera mu mitendera emituufu gino gy'oyogerako nga yeffe tutaamanya, nga mwamukubako akalulu ng'ab'oludda oluvuganya mu paalamenti, nga tebaalonda mulonde nti Dr. Kizza Besigye agambye Nandala Mafaabi gwe leader of opposition, nga Jirigoli Mugisha muntu agambye Winikiza gwe leader of opposition, ng'ani agambye nti Betty Awolo Okyani gwe leader of opposition, wabula nga mwalonderanga mulondereyo mu house nga tebabalagiranga bulagizi nti mutambule mwoyo. Bwe gwali mwabalonda batya abakulembeze bammwera? Nga ggwe yali mu bukulembeze bw'aba leader of opposition basatu, tunnyonnyoleko oba tuweko ku footage nga parliament etudde oludda oluvuganya lwe lutudde lwokka nga luli mu kulonda leader of opposition. Bwe luba nga terwamulonda ng'ate mu mateeka obutuufu alina kulondebwa zin elected not appointed, kitegeeza ate gwe mu byasinga eyalekanga ssemateeka ataganjulwe oba eyalekanga tutambulire ebweru w'amateeka kyokka nga gwe ekituufu okimanyi. Era singa kiba nga kyali kityo ng'ekituufu okimanyi, kyokka ng'ate waleka n'obeera n'abakulembeze abali appointed abatali elected, kitegeeza naye parliament gye watuulamu yali kicupuli. N'erinnya ly'obwa honorable bali kuggyeko kubanga wali wansi w'obukulembeze bwa Winikiza, wali wansi w'obukulembeze bwa Nathan Nandala Mafaabi, wali wansi w'obukulembeze obwa Betty Awolo Okyani obutaalondebwa mu butuufu bwa kulondebwa. Bwali appointed ate nga buyina okubeera elected n'okkiriza okubeera wansi w'obukulembeze obwo, okuva lwe kiri nti obukulembeze obwo tebwali mu ssemateeka, n'ekitiibwa ky'obwa honorable kikuggibweko.
n'ekitiibwa ky'obwawonalebo kikole ki kikugibweko. Naye basajja mmwe kambuuza ekibuuzo, mubeerakaawo ne mulowooza ku Uganda ey'enkya? Mubeerakaawo ne mwebuuza ensi etulaba etya? Nazzi kuno ewaffe e Buganda twayinanga banandaba batya, era nga mu buli kyokola kyonna kasita mujjamu mu mutima gwo banandaba batya oba buli kyoba ogenda okukola ekitajjansa mu mutima gwo kasita mwajjangamu banandaba batya ng'okita. Era banandaba batya ye yali poliisi ekuuma Omuganda. Poliisi ekuuma Omuganda yatambulanga nayo mu mutima banandaba batya. Era Omuganda omutuufu yatyanga okuswala. Naye simanyi oba mawanga matabike gano oba kiki kyekireese obuzibu, so nga ate kyali kya buvunaanyizibwa ne tukomboozaako ku mawanga amalala ne tusaka ku bye batalina. Abaganda twali bagezi nnyo, amawanga amalala ne tuganoonyamu obulungi. Kale kyekyali ekigendererwa kubanga Omuganda yalinga mugezi. Kati neewuunya nnyo okulaba Omuganda omubi nga musiru we yaba muki taba mulundi. Neewuunya nnyo nze okulaba Omuganda omubi nga musiru kinkanga nnyo, kubanga Kasibante Moses bw'oba toyinaamu banandaba batya, bw'oba toyinaamu kinaawulikika kitya, twetaaga kusabira ssaala ey'amaanyi ennyo nga Uganda, kubanga ate Kasibante Moses ensi yali ekulowooza nti olimu ku nsa. Ensi yali ekulowooza nti ozitowa nnyo mu mubiri ne mu ntegeera, naye ate ensi ekitegedde kikeerezi owewuka nnyo era owewuse nnyo, era tokyazitoyerako ddala yadde n'akatono, kubanga tokyalowoozesa mutwe, olowoozesa luki? Lubuto, olowoozesa nsawo. Era omutwe gwo tegukyaweereza mu mwago biki byakwogera. Ennaku zino olubuto lwo lwe luweereza omumwa gwo biki ebyokwogera, naye oswala. Newankubadde ennaku zino okolera basajja nti kati ye mulaalo. Kasibante Moses yandyako omulimu, mubeere eno yeekolera, siina byakkola, buli kampani tasobola kumpa mulimu, ye maama ani ayinza okwetulisizaako bbomu, nga ye Kasibante Moses mulaalo ate afuniramu ssente nnyingi. Ye mulaalo asinga okufuna ssente nnyingi e Uganda. Mulunza nti wambiziza ssale omulunzi w'embiziza ssale. Naye newankubadde olunda mbiziza ssale togenda wenna. Newankubadde oli mulunzi wa mbizi za ssale toggwerayo. Okubeera omulunzi w'embizi za ssale tekitegeeza mbizi ezo kwoza bwongo bwo, kuba nkimanyi nti Kasibante Moses oli mugezi okusukkakaawo. Just bwesiriwaza ng'ate yeesiriwaza aba akoze kivve n'okusinga omusiru owa ddala. Kakati Kasibante Moses ddayo mu mwalo onaaba otukula okomewo, kubanga kakati owunye empitambi. Abasajja bakwetisiza empitambi toyinza kugamba nti kiri mu mateeka. Lopo okulondebwa baati kyokka ng'ate ali mu kuleeta etteeka eryo alireeta lifuuka etteeka. Oli musiru alireeta lifuuka etteeka, kyokka gwe ogamba nti kiri mu mateeka. Talireeta kutujjukiza nti oba bannange tulina kutambula bwe tuti, oba bannange tulina kukola bwe tuti, naye alireeta lifuuka etteeka. Kakati ate gwe oli mu kututegeeza nga bwe liri olwedde etteeka. Lwaki weegeziwaza? Naye ate nze ekinsanyusa nti twakabeera ne loopu ogu. Bannayuganda twakabeera ne loopu ogu. Ate mubenga mwakabeera ne loopu omu kitegeeza mwakabeera ne opposition emu. Ebbanga lino lyonna
Omusajja abadde nga atusiba katambaala ku mutwe, omusajja abadde nga atusiba kiwaani. Tesaawa yonna agenda naye nga ye ne opposition balinnya mu kimu kuba waali soose ne weebuuza kale nti naye Ssennyonyi ono lwaki ku mulembe gwe ebintu lwe byagadde okukyuka mu kifo kye? Lwaki ku mulembe gwe afuuse discussion? Lwaki ku mulembe gwe alwanyisibwa nnyo? Kitegeeza Yeroopu omutuufu gwe Wakabana tobangako na loopu n'ogu. Ate bwe kiba ngono Yeroopu yekka omutuufu gwe Wakabaako naye yo opposition wali obaddeko naye. Alyokanga najja Kyagu mama, alyokanga najja Kyagu mama. Kyagu olyokanga nojja otukubidde ettabaaza ebuziba ne tulengera bulijjo ebitalengerwa. Nawulidde ne mukulu Bulayimu Ibrahimu Ssemujju Nganda ng'agamba nti Nuupu yalikozesezza FDC ng'ekyokulabirako kubanga FDC bwe yagoba loopu Winikiiza mbu neeyiika. Kakati Nuupu lwaki teyalabidde ku ekyo n'etagoba mpuuga ne balema kuyiika nga FDC? Ssemujju Nganda ekyasuula FDC si kugoba Winikiiza. Ekyasuula FDC kulwawo kugoba ababbi ne bafuna amaanyi ne batuuka ng'ate be balina obbagoba mu kibiina. Ekyo tetwali tetuyinza kigumiikiriza. Omubbi w'ebitaano okutuuka nga yalina amaanyi ate agagoba ffe mu kibiina? Apaana.